Omulangira wa Buganda Wasajja obubaka eri bannayuganda mwenna President Kyagulanyi olwaleero ku mukolo ogw'okugatta mukulu wa President Kyagulanyi omukulu Chairman Nyanzi Muntu Wawatu. Obubaka buno abweredde ku Katikkiro e Lubaga omukolo we gubadde era ng'ebigambo bino bya nsusso nnyo birimu n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka. Ansaba tubifune ebigambo by'omulangira Wasajja abitugambe. Ate bw'anaamaliza ajja kuyita Oweekitiibwa Noah Kiyimba ajja kututuusaako obubaka bwa Katikkiro. Ssebo kadde waffe Ssaabasumba Awoloose Mwogerere, Cathedral Administrator Father Mayanja, munnaffe Father Kiibi n'abakabona bonna abatukulembedde mu kitambiro ky'emmisa kino nga tuli ku mukolo ogw'okutongoza obufumbo bwa munnaffe omukulu Robert Kyagulanyi, munnaffe Ssentamu Nyanzi, Katikkiro eyawummula, Abataka Kasujja Muteesa Asira, abantu ba Katonda mwenna abali wano balamusizza nnyo. Nsanyuse nange okubeerako nammwe kawungeezi kano nga tusanyukirako munnaffe okutuuka okula lino mu bulamu bwe. Ssebo Ssaabasumba nze okusooka okuwulira erinnya Nyanzi naliwulira mu luyimba lwa Mutowe, alina oluyimba lwe yayimba lwa Mr. Money. Kati mu luyimba olwo ng'ayogera ku muntu azaaliddwa nga si mugagga nnyo naye ne yeekolera n'aba kati nti asobola okuzimba. So mu luyimba olwo yagamba nti olaba ne Nyanzi mu Central azimba. Kati awo nange we nava okutandika okulondoola n'okunoonyereza ani Nyanzi ono gwe boogerako. Naye oluvannyuma twasisinkana era ne juuzi twalina ku misinde gya Kabaka era n'atumira nnyo Ssaabasajja obubaka nabutuusa. So njagala Ssebo Ssaabasumba okweyanza naawe okubeerawo omukolo guno n'okkiriza okugatta bannaffe bano. Kyongeddeko akazito ate ne kirwongerako n'emikisa wasabidde era nkakasa essaala zo Katonda aziwulidde. Kulisa omukulu Nyanzi naye okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo obutukuvu n'ofuna esaakalamentu erya matrimoniyo. Ekyo ndowooza kikulu nnyo Ssaabasumba, kubanga waliyo okubeera n'obufumbo bwakakubya eddirisa, waliyo okubeera obw'obufumbo bwekiyita mu luggya, naye obufumbo obutukuvu bujja n'emikisa gya Katonda. Era nkakasa guno gwe mukolo ogusinga mu mbaga. Weewaawo waliyo reception naye ate guno nga muva emikisa gya Katonda. Nange njagala kwegatta ku Mutowe Ssebo okwagaliza obufumbo obulungi, kwagaliza ezzadde eddene, Katonda abawe abaana ate nabo be munaayigiriza okutambulira mu kisinde kya Ekereziya n'obuwangwa bwaffe, mubayigirize ennono zaffe ate nabo babeere bantu ab'ensa
abajja okubaako ettofaali lye bagatta ku nsi yaffe eno. Kkiriza obagaana famire ya Ssentamu erina kyegasse, erina ettofaali lyegasse ku nsi yaffe eno. Mu baana mulimu bangi mikwano gyange Eddie awe naye sinnamulabako. Ssebo famire y'abantu bayiiya nnyo. Twaniriza Marjorie naawe mu bufumbo obutukuvu ate ne mu famire ez'obuweereza, kubanga omwami gw'ofumbiddwa mwami muweereza, mwami muntu w'abantu, era naawe ogenda kubanga oli muweereza, kubanga omukyala bw'aba nga takuwagidde bulungi tosobola kukola mirimu gyo obulungi ng'omuweereza ng'omuntu wa Katonda. Kale mu ngeri emu oba endala, ngeri gye mufuuse ekimu, naye ayingidde okuweereza mu ngeri emu oba endala. Oba obuusabuusa, oyinza okubuuza ku muto waffe Baabe, naye kyayiseemu, naye nkakasa mukulu teyandiweereza bulungi singa teyalina muntu nga Baabe. Ndowooza watuuse ayinza okuwandiika ekitabo ku biki by'oyitamu ng'ofumbiddwa omwami ali mu kuweereza. Nziramu okukulisa okutuuka ku kkula lino, ate ne nsuubira era nga nkakasa nti ngeri gy'ofunye obufumbo buno bujja kwongera amaanyi mu buweereza bwo n'emirimu gy'okola. Olino tulaba tuwulira kusomoza kungi kw'oyitamu, tulabye ebirungi ebizibu by'oyiseemu n'obuwanguzi bw'otuuseeko. Kale tusaba tebyo byonna by'otuuseeko bubeewo omusingi ate okukuwa amaanyi okwongera okulwana n'okutuuka ku buwanguzi. Entegeka z'olina olw'obulungi bwa Uganda ne Buganda, tusaba Katonda azikuwe emikisa zituukire era oziremereko nnyo. Tukimanyi bulungi nti osobola okutuuka ku buwanguzi ng'olemedde ku nsonga, ate Katonda teyeerabira oyo yenna omuntu alwanira amazima n'obwenkanya era abakusabira. Tukusabira Katonda akuwe obuvumu, akuwe obwesigwa n'amaanyi mu bukulembeze bwo bw'olimu era ne bw'osuubira okugenda mu maaso, ne by'osuubira okufuna mu maaso. Abantu abasinze okunafuya nsi yaffe be bantu abatalina mugongo n'amazima, ababuzaabuza ebyafaayo by'ensi yaffe. Naye tukusabira Katonda akuwe enneema kuba nti abantu ba Katonda bonna obaweereza bulungi mu bwesimbu, mu mazima, ate butasosola mu ddiini oba mu buwangwa. Tukyalina omulimu gw'okuzimba obumu mu bantu baffe, mu bavubuka, babe nga basobola okwogeza eddoboozi limu ery'omwanguka. Tulinamu essuubi nti osemberera abavubuka bangi era ojja tukwasizaako omulimu ogwo. Saba Katonda nsi yaffe agiwe enneema ey'obumu, ey'okwagalana, ey'okusonyiwagana, tubeere ng'ate mwe tujja amaanyi ng'ensi agatutwala mu maaso. Tusaba Katonda nsi yaffe agiwe eddembe n'essanyu, naffe tubalirwe mu lulwo lw'ensi
ezikulaakulanye. Eddiini etugamba nti naawe bw'osonyiwa ofuna emikisa gya Katonda. Kale nsaba Katonda fenna atuwe obumu nga Buganda, ng'Abaganda, nga Africa. Awo tujja okutuuka wansi. Teri kijja tulema nga tuli wamu. Nziramu okweyanza okumutta mukolo guno nange okubeerawo olunaku lw'essanyu eriti mu bulamu bwange. Neeyanza n'abantu bonna abazze kusanyukirako abagole baffe wano. Nsaba Katonda abakuume, Ssaabasajja awangaale. Tweyanza nnyo, tweyanza Omulangira David Wasajja kubaka bwetuwadde kati tutuule atutuulize Oweekitiibwa Noah Kiyimba akiikiridde Katikkiro ku mukolo guno. Obwo bwe bubaka bwa Omulangira David Wasajja omuwulidde ng'asiima President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'amukooneramu ate nalo ku mutima nti yawulirira okumanya Chairman Nyanzi erinnya yaliwulira ku President Kyagulanyi ng'aliyimbako mu luyimba eyo emabega ng'agamba ku Chairman Nyanzi naga Chairman Nyanzi ono yani gwe bayimba naye kati bw'agenze ng'akwatagana ne Chairman Nyanzi wategeeredde lwaki Bobi Wine yayimba ku Chairman Nyanzi nti yamuzimba nti aleka tulo Chairman Nyanzi aba ali atya nti omusajja wanjawulo amuwanyawo ebigambo by'okuwaanawaana kungi naye ate nga bituufu si bya kuwaanawaana buwanyi wabula Chairman Nyanzi yoyo Chairman Nyanzi President Kyagulanyi toyinza kubateŋŋanya balika baane ku ndongo bwe bati ava ku bano bagundi bampaayo kibitaano awo bali ku byabwe kale omukolo gutambudde bulungi ebigambo omuwulidde Omulangira bituwadde bulungi n'agamba eno famire erina ennono gy'eva erina akalandira ate nga yanjawulo y'amaanyi era nga tugyesimbemu tugibeeremu wamu twegatte wamu eddoboozi abavubuka libeere limu nga twekuumidde ku famire eno Uganda lwejja okutereera lwetujja kuba nakyemalira ebigamba byogeddemukko ku lusolosoofa naye nga badde ategeeza ensonga nti tulina okugoba abantu abo ababi abakyamu ababuzaabuza obuwangwa bwaffe ababuzaabuza ennono yaffe si balala ye General Museveni ne banne babuzaabuzizza ensi yaffe kati nga tulamu ne baana ba wano tulina okulwana otawe tujjewo ebinene byawanga tugende mu maaso n'eggwanga lyaffe n'ensi yaffe wamma ate yetimuke tuyanzizza Omulangira Wasajja David ebigambo byotuwadde bibadde birungi nnyo biwoomu byakyasa biribulirwa abaana n'abazzukulu nti Omulangira yatugamba bw'ati kale mbebaza mwenna abaliko omukolo gutaatambula era ffe tulina abantu bibaba byonna mutambule nga mutegedde ensonga enkulu batayi mweraba